Kabaka bwa Buganda. Isaawe mune kitundu kawungezi mu kunaku Olwokutaano atuba ne program Ntaka Enyaffe. Program Ntaka Enyaffe ekutusibwako ekitongole ki Buganda Land Board. Kitongole Ssaabasajja Kabaka kyeyateekawo okulaba nga ensonga z'ettaka wano mu Bwakabaka abantu boogera okuzitegeera naye ate n'okulaba nti ettaka ly'Obwakabaka nalyo liddukanyizibwa mu ngeri ennungamu. Bakola omulimu munene ogw'okusomesa abantu ku nsonga ez'enjawulo naddala ezikwata ku ttaka ate era tugiyita one stop center okusinziira gwe ku bwetaavu bwo kasita buba nga bwekuusa ku ttaka bannamateeka oyagala ku bapunta oyagala ebintu eby'enjawulo naye nga byekuusa ku ttaka ojja buzzi wano ku Masengere ku ofiisi zaabwe naye ate ne mu bitundu eby'enjawulo balinayo amatabi era osobola okubatuukirira ne basobola okukuyamba ku nsonga ez'enjawulo. Olunaku lwaleero puroguramu eno tugikoledde mu Lubiri era bw'oba weetegereza emabega waffe butereevu eyo ye twekobe. Tukikoledde mu Lubiri lwa nsonga nti ensonga etuleese ate era yeekuusa ku Lubiri mu ngeri emu oba endala. Ndi ne Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka era nsaba akutweyanjulire ababuuzeeko ate emboozi yaffe egwa Makerenda. Neyanzizza nnyo ssebo Mwami Morris Mukiibi abalabi baffe aba BBS Telefayina. Erinnya lyange nze Luutu Moses nga nze Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka. Mbakulisa okuyita mu mwaka omukadde era mbaagaliza omwaka guno omujja omulungi. Mbeebaza emirimu gyonna gye mukoze ku lw'eggwanga lyaffe ate ne ku lwannyaffe Buganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala ssebo. Weewaawo erinnya balitegedde nti gwe okitiibwa Luutu Moses Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka. Naye Katikkiro w'ebyalo akola ki? Era ofiisi eyo eya Katikkiro w'ebyalo obuvunaanyizibwa bwayo buvunaanyizibwa ki? Weebale nnyo ssebo. Kino nno kitawaanya abantu bangi era bwe bawulira Katikkiro w'ebyalo ekijja mu bwongo bw'abantu balowooza ebyalo gye bawangaalira. Naye endagaano y'olwenda yagabanya ettaka. Bwe yagabanya ettaka sigenda kumenyaamenya baagabana batya naye kankooneko obuvunaanyizibwa nze bwendimu nti kati Kabaka ofiisi ya Kabaka yaweebwa square miles 305 ze tuyita olusuku lwa Kabaka. Olusuku olwo by'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka. Olusuku olwo lwe luteekwa okulabirira Kabaka n'abamwetoolodde. Square miles ezo 305 Katikkiro w'ebyalo mwe yanditambulidde okuggyamu amakula, okuggyamu envujjo, okulaba nti embiri z'omutanda teziggwamu bikozesebwa. Naye nga bwe tumanyi nti wajjawo enkyukakyuka mu 1966 Lubiri ne lulumbibwa n'ennono yaffe yonna neetaataaganyizibwa. Ebintu bingi ebyakyukakyukamu. Bagenza okutuddiza Obwakabaka mu 1993 nga waliwo ebintu bingi ebigenze byonooneka oba ebisaanyeewo. Ate bwe baabutuddiza tebaabutuddiza mu bulambulukufu bwabwo, bazze batuwaako bitundu. Kati bagenda okuddiza Ssaabasajja Kabaka aliko kaakati Obwakabaka basooka kumuddiza lusuku mayiro 305 n'ettaka erimu ery'abalangira n'abambejja Namasole. Kakati nga Ssaabasajja talina bw'ayinza kuddukanya Bwakabaka ng'ayina lusuku lulwe lwokka. So kyeyava asalawo n'agamba nti olusuku obanga lwandibadde lulabirira nze naye ate batuwadde Obwakabaka obutaliiko musolo obutaliiko ki, n'olwekyo olusuku kanduweeyo tujjemu ebiruvaamu bisobole okuddukanya Obwakabaka. Akati Ssaabasajja n'addira olusuku mayiro 305 oba ebyalo bye n'abiwaayo era n'abikwasa ekitongole kya Buganda Land Board nti mugjeemu ensimbi tusobole okuddukanya
obwakabaka ebirala bigenza okudda okutuddiza ettaka ly'embuga z'amasaza amagombolola naye nga mu kutuddiza obwakabaka baatuddizaako 350 so nga kabaka talina bwayinza kuddukanya bwakabaka nga ebiva mu 350 bigenda mu lubiri lwe mwokka akati mu buvunaanyizibwa obwo kyeyava bwe yabuwaayo kyeyava ate alagira katikkiro w'ebyalo tikakati ate gwe tambula Obuganda bwonna okulaba nti ate omulimu ogubadde gwandivudde mu lusuku muno lwokka ate gukolebwe Obuganda bwonna embiri zisobola okuyimirizibwawo nolwekyo kati katikkiro w'ebyalo atambula obwakabaka bwa Buganda bwonna okulaba nti anoonya ebisobola okuyimirizaawo embiri z'omutanda naye nga byandibadde birina kuva mu mailo square miles ziri 350 naye kaakati olw'okuba nti square miles 350 ensimbi ezizivaamu busuulu obupangisa ground rent sente ezo kaakati ate ze ziyimirizaawo obwakabaka kaakati obwakabaka okuyimirirawo ate nga n'embiri zirina okuyimirirawo katikkiro w'ebyalo afuluma ebweru wa 350 n'agenda ate ne mu bitundu ebirala omulimo gulabika nga munene omuntu ayinza okwebuuza katikkiro w'ebyalo amalayo ddi obwakabaka bwonna nga butalaaga mu nteekateeka eyo tabumalaayo mu mwaka ogumu kubanga obwakabaka bwa Buganda buyina eggombolera 174 naye ate katikkiro w'ebyalo afuna amakula ga kabaka wano mu lubiri omulundi gumu mu wiiki kakati bwogenda okubala wiiki eziri mu mwaka ziringa 56 nga ate mulimu n'ezimu nga za nnaku nkulu za mikolo kumpi ndowooza mu mwaka katikkiro w'ebyalo ayinza okwaniriza amakula mu lubiri emirundi nga 45 oba 46 kakati ku ggombolola 174 eziri mu bwakabaka bwa Buganda kitegeeza nti eggombololo 46 zokka ze zisobodde okukiika omwaka ogwo kyova olaba nti mu nkola yaffe wano tetuteera kuddayo mu ggombolola gye tubadde omwaka guno tugireka ate ne tugendako mu ndala tugenda okudda nga wayisa omwaka gumu oba emyaka emeka ebiri okusobola okumalayo eggombolola ziri 174 atulaba yandagadde omulambululira enteekateeka nga bwetambudde gwe obadde mu ofiisi emyaka egiwera twakamaliza omwaka ogwa 2023 mu mwaka ogwa tekubalwa emirimu egikoleddwa naye entambuza y'emirimu ebadde etya mu ofiisi eyo era abantu bajjumbidde batya mu nteekateeka eyo awo nojja tutunuuliza ate ne mu 2024 enteekateeka zo z'olina mu kulaba nti otukkiriza omulimu ogwo Ssaabasajja gwe yakutuma neyanziza nnyo ssebo wano njagala kwebaza Buganda yonna oba oli awo ne bannayuganda abali ebweru wa Buganda ensonga eno ya nnono era Omuganda akimanyi nti kimukakatako yeemanyi bulungi nti ye nkuyege Kabaka ye Nnamunswa abantu batonera Ssaabasajja Kabaka amakula abamu nga tetubagambye abamu nga tetubatuuseeko naye oli n'awulira nga kimukakatako n'aganza embeera ntya wano nga nkimanyi Ssaabasajja talima Ssaabasajja tagenda mu butale kakati buvunaanyizibwa bwaffe ojjukira bulungi nnyo ssebo mwami Mukiibi nti President Museveni yatunuulira abakulembeze ab'ensikirano n'alaba nga balina obwetaavu nga bandibadde babaako ensako gye baweebwa okusobola okuddukanya obuweereza bwabwe oba obwakabaka bwabwe era ne bayisa nga abakulembeze ab'ennono bakuweebwanga obukadde 5 buli mwezi naye era sebo bubaweebwa naye Abaganda wano baga nti fe owaffe tajja kgenda kunona musaala kubanga tegumala nakumala abanga apakasizza bamusasule abanga apakasizza asasulwe abantu bano ne baga nti nedda ffe waffe tujja kumwerabiririra tusobola okumulabirira tekyetaaga agende mu layini asimbe nti asasulwa musaala akati abantu obuvunaanyizibwa obwo babumanyi
era babutuukiriza. Kyova olaba nti ne bwabaawo engeri yonna olabiraawo nga akasimu kavuze omuntu nga ze njagala ofisi ya Katikkiro w'ebyalo, ffe abantu b'Egindi twagala kutonera Ssaabasajja Kabaka, tulina bino tulina bino tulina bino tulina bino. Naye nga naffe ng'ofisi ya Katikkiro w'ebyalo ekola enteekateeka okuyita mu mwaka gwonna, era ey'omwaka guno 2024 yaggwa dda n'etambuzibwa okutuuka ku magombolola ge tusuubira agagenda okukiika omwaka guno. Kakati abantu obuvunaanyizibwa bwabwe babumanyi era tubeebaza babutuukiriza. Embiri tezibeerangako wano nga tezirina tetubeerangako mu bwetaavu nti tufa Ssaabasajja tayina. Abantu bakola obuvunaanyizibwa bwabwe okulaba nti Kabaka waabwe abeera mu mbeera esembayo okuba ennungi. Era twebaza nnyo abantu abatona kubanga kaakati ate amakulu geeyongedde omutindo. Waaliwo obunafunafu ng'omuntu ayinza okuvuga nti n'atonera Kabaka n'agenda mu kiraalo kye n'alondayo ente gy'alaba oluusi ng'eriko obulemu oba ezibye liiso oba nafunafu. Naye bwe twakyogera ne tukirambika nti Ssaabasajja Kabaka kubanga tasabye kibadde kirowoozo kyo nnonoyo owulira nga nnonoyo otuukiriza buvunaanyizibwa bwo nga bwe wandibadde ng'ogaba ndowooza wandiwadde omuntu ekintu ekisinga ekigenda omumusanyusa. So abantu batonera Ssaabasajja Kabaka ebintu ebirungi. Waliko oba waliyo olwe yali aggulawo ennyumba za bannaffe ab'ensimbi entonotono ye Ssentema. Watunuulira abantu nga baleese ente zaali ente oba kumpi 27 n'embuzi nga ziizo, naye ng'olaba ente zokka ennene zokka ng'abantu ze balonze mu biraalo byabwe. Ne bwe tubadde wano mu matikkira ne mu mazaalibwa era obadde okiraba nti abantu batonera ddala ebintu ebisembayo okuba ebirungi. Juzi twaliko ebamunaanika, waliwo dokita omu mu ggombolola y'ebamunaanika yayita abaami, yatugamba nti abaami ba Kabaka bajje mu faamu yange balabemu ente esinga oba eriggwako oba eriki, eno yesinga mu faamu nga mulimu ente nga 4,000. Era abaami basooka ne balondayo ente ez'amaanyi ente 5 mu ezo ne balyoka beekenneenyaamu ezisinga. N'agamba nti eyo yebeetonerwa Ssaabasajja Kabaka. So abantu buvunaanyizibwa babukoze era tubeebaza nnyo. Njagala okwebaza abantu omwaka gwa 2023 oguwedde. Abantu baakola bulungi nnyo. Bwe lwali tuggulawo wano amakula mu February twafuna amakampuni okuva mu kanisa z'Abadventist. Weewaawo kwaliko n'abataali ba Advent, naye okusinga omukolo ogwo gwetikkibwa kanisa y'Abadventist. Baakulemberwa bannaffe ababbangafi agroforestry ne baleetera Ssaabasajja Kabaka ebintu bye balowooza nti biyinza n'okumuyisa mu mwaka. Ne bannaffe Bulenga Light Schools baleeta ebintu. Bannaffe aba Hallmark eno kampuni ekola mu byattaka. Kwaliko bannaffe aba Brooks Agroforestry, eno kampuni ya muweereza wa Ssaabasajja Kabaka ey'omumawokota mwami Dennis Bugaya, muweereza mu kitongole kya Buganda Land Board. Naye oyo ye yeeyama nti ku lwa kampuni eyo buli mwaka ateekwa okujja, era buli mwaka zaakikola. Naye n'olaba nga atoola ebintu, bw'agenda mu faamu ajjayo ente zaalaba ezisingirayo ddala obulungi, n'atikka emmotoka y'amagi n'aleeta tray kumpi 10, yaleeta tray 400. Bwe tuziteeka mu lubiri Ssaabasajja ne bwaga nti anaalyanga tray buli lunaku. Omwaka gulina ennaku 365 ne tray zifikkawo. So abantu bakola n'okwagala. Waliwo n'essomero lyali lya Ali Memorial Primary School lyaveeyo Kyaggwe, nalyo lyajja. Kwe kwali ne bannaffe eba elimu bano babazzi bali awo Namagoma ku lw'e Masaka. Kampuni zajja n'abantu Ssekinnoomu, era njagala okwebaza n'alinnya Dr. Agnes Nabaloga ye yakola omukolo ogwo lubiri okwaniriza amakulu ago. Gaali malungi nnyo.
kati olwo eggombolola ne zitandika okujja nga zigoberera paka lwe tumazeeko omwaka nga tewali bwetaavu. Twebaza nnyo olw'obuvunaanyizibwa obwo obwatuukirizibwa ssebo. Onyonyere bulungi naye nga tugenda okutuuka mu nteekateeka eya 2024 abantu balina obaolyawo obutaawula bino bibiri, oluwalo ate n'enteekateeka ey'amakula. Tugezaako okukirambika emirundi egisinga. Bannaffe abasolooza oluwalo batera nnyo okukyawula naffe ate era bwe tuba tutambula ofisi ya Katikkiro w'ebyalo bw'eba etambula era ekyawula. Naye oluwalo ze nsimbi abantu ba Buganda ze bawaayo okukola emirimu egy'Obwakabaka. Zino ensimbi ze Ssaabasajja zakozesa mu kuweerera abaana, mu kujjanjaba ebyobulamu n'emirimu gyonna egikolebwa Obwakabaka. So ezo ziba nsimbi ezisoloozebwa mu nteekateeka ey'oluwalo ey'okukulaakulanya Obwakabaka. Ate amakula biba birabo ebitonerwa Kabaka nga ye ng'omuntu, era tebigenda ku Bulange, tebigenda mu ggwanika lya Bulange, bijja butereevu mu makaage mu Lubiri. Era wano we tuli abaleeta amakula we bagaleeta, tebagaleeta mu woofiisi, tebagatwala eri. Bwe gatuuka wano Ssaabasajja tumutegeeza nti abantu bo oba omusajja wo okuva egindi bakutonedde ebintu bino, n'alyoka atulambika ti batukoze bulungi era mubawandiikire nti ebintu ebyo mbifunye. Bw'amala otulagira tuwandiika okukutegeeza Mwami Mukiibi nti Ssaabasajja ategeezeddwa nti by'omutonedde abifunye era asiimye nnyo, weebalire ddala. N'oluvannyuma atulambika ku bintu ebyo nti bino mubiteeke wano, bino mubiteeke wano, bino mubiteeke wano. Naye nga mwabo baalinako obuvunaanyizibwa bitwale mu masiro e Kasubi. So no mwana akalemeera ne omulenzi ono shoni nti kalemeera bwe baba bali mu Lubiri, Kabaka lwalina bwe baba bali mu kifo omuli abantu balabirira. Ssaabasajja alabirira abantu abasukka 10,000. Yes. Balabirira obutereevu mu mbirize. Abamu bakozi be, abamu balangira, abamu bali mu buvunaanyizibwa bwe. Abazaana mu masiro e Kasubi bakola emirimu gye, era bwe wabanga amakula tegazze Obwakabaka wabaddewo obunafu oba obugayaavu, Ssaabasajja akwata mu nsawo okulaba nti abantu abo ababeezaawo. N'olwekyo omulimu guno munene nnyo Obuganda bwe gukola okulaba nti Ssaabasajja bumukwatirako okuyimirizaawo embirize. Sandyagadde kukutwala mu byabufuzi naye bumanya nti mu State House nga zikyuka nkya n'eggulo kumpi abagenyi ababeerayo buli kaseera billions and billions zigenda mu lunaku lutya lumu okuyimirizaawo State House. Ate Ssaabasajja Kabaka naye bw'atyo bw'ali, kubanga alina embiri ez'enjawulo ate n'amasiro kakati byonna, ate n'abamukuuma KPU biki bonna buvunaanyizibwa bwe. Toyinza kuleeta mukuumi n'asiibaawo ng'akuuma nga talidde tanywedde. Nga tumaliriza, njagala tutunulire ensonga ya 2024 omwaka guno enteekateeka egenda kubeera etya? Ejja kusigala nga bwebadde oba waliwo ekyenjawulo? Tewali kigenda kukyukamu kubanga obuvunaanyizibwa bw'okulya n'okunywa n'ebiringa ebyo tebukyuka. Kakati okujjako nti omwaka guno 2024 era nga bwe nakugambye nti tulina bannaffe aba Brooks Agroforestry, eyo yo twamanya nti yentandikwa, agro farm yentandikwa. Mwami Bugaya yamaze dde okuteekateeka ebigenda okutonerwa. Kakati kuye kwe tugenda okwongereza eggombolola za Ssaabasajja Kabaka 3. Kugenda kubeerako eggombolola ya Mutubeena Kawuga okuva e Kyaggwe, kujja kubaako eggombolola ya Mutuba Mukaaga Kasawo naye evudde Kyaggwe, kujja kubaako eggombolola ya Mutuba Gumu Nangabo wano mu Kyaddondo, ate n'eggombolola y'omukulu w'ekibuga Kampala Masekkati. Tusuubirako kampuni nga City Sites
bano bali mu nsonga za ttaka tubasuubira nabo okwegatta ku kampuni eno eya Brooks Agro Farm okulaba nti abo be bagenda okuggulawo omwaka guno ogwa 2024 era bagenda kutikkulirwa wano mu Lubiri era ng'omukolo gugenda kukolebwa Omulangira Crispin Jjunju Kiweewa yagenda okutikkula amakula agaggulawo omwaka. Ndabye ng'ebitongole bye bisoose ku line up enteekateeka eyo kitegeeza nti omuntu wa bulijjo ng'olina kampuni yo oba ekitongole kyo osobola okusalawo n'ogamba nti wandyagadde oba ne ttiimu yo ng'abakozi bo oba mmwe nga management n'ogamba nti nandyagadde okutwala amakula ajja wano ajja mu ofiisi ki okufuna enteekateeka oba okuteekebwa ku programu eyo oba ajja buzzi ku makyakeera n'atika bintu bye ne mulaba wano nga moroka esimbe naga muliwa nedda enteekateeka eyo eba sinambulukufu bulungi kakati sebo ekisookera ddala buli muntu yenna awangaalira sijaga nti Omuganda kubanga tukizudde wano nga n'abantu abasinga okutonera Ssaabasajja Kabaka abamu sina Baganda naye buli muntu yenna awangaalira mu Buganda kimukakatako tekimukakatako naye bw'awulira nga ddala bwagazibwe bw'awulira nga kigwanidde okutonera Ssaabasajja Kabaka waddembe oba ssomero oba kkanisa oba kampane oba abantu abeegattira mu ngeri yonna gye beegattiddemu oba muntu ssekinnoomu waddembe okujja wano ofiisi ya Katikkiro w'ebyalo yeri wali ng'oyingidde omaze okuyingira mu Lubiri naye ekizimbe ekyo ekisooka n'oyingira mu ofiisi ya Katikkiro w'ebyalo n'otutegeeza nti nina enteekateeka nsaba mu mpa olunaku ndeete amakulu ga Ssaabasajja Kabaka era tukuwa programu ne tukuwa olunaku kubanga Ssaabasajja yatulagira gano makaage bwe gaba amakaage naawe okimanyi nti ne bw'oba bwenzija mwami kagimu ewuwo mwami Mukiibi nyinza okuvaayo nga sinywedde ekikopo kya caayi bwe mba sikinywedde era nzirayo nga simatidde bulungi obugenyi mba sibulabye n'olwekyo wano olw'okuba amaka ga Ssaabasajja Kabaka bw'otugwako obugwi kiyinza otukosa okulaga kirungi nnyo naffe netusobola okumanya nti omugenyi gundi ajja era nekituyamba okuteekateeka ekikopo kya caayi bw'ogenda Ssaabasajja aba akoseddwa n'ova wano nga ogenze bugenzi nga tofuye so bagabulwa abantu bajja wano ne batonera Kabaka amakulu ate nabo ne bagenda nga bagabuddwa era Kabaka akoze enteekateeka wano okulaba nti kabbo ka muwala kajja kajjudde ate kaddayo kajjudde olw'obudde naye bw'ono tunatufunye olunaku lulala nja kukulaga nti omwaka guno waliwo ate abantu bye bagenda okuzzaayo nga baleese ate nabo bye bazzaayo naddala mu by'okusimba n'okulaanirira obutonde bw'ensi. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mukadde waffe Katikkiro w'ebyalo atunyonyodde ensonga eno kakasa nti gwali eyo Katonda bakufuna kadde kuleeta makula jangu wano mu ofiisi kasoo oyingira mu Lubiri ku mukono ogwa ddyo ofiisi ya Katikkiro w'ebyalo weeri awo nno ofune olunaku ate naawe ejje obeere nga otukkiriza obuvunaanyizibwa bwo kubanga ffe tuli nkuyege ffe tulina ate okulabirira Namunswa. Nze Morris Mukime Mugave programu yaffe olunaku lwabwetyo bwegenze sigala ng'olaba terefayini yaffe. Ayi Katonda kuuma maaso moogi.